Vaayo gambe ngenda kuwagira kanso na Lukoola era tugenda kunoonya akalulu mu Kawempe naye bwogeza n'okola ensobi n'ogamba nze nzija wano nno walina okulayirira kati bw'otalayira teri kirungi kigenda kwogerebwako jangu ku bwa kansala ye ku gulawundi bagamba batya kusanga tebakwagala omwana oyo w'amaanyi kakati ayita olukuŋŋaana mu Kawempe nti kaadi yagabiddwa mu bukyamu nze nina okuba omukulembeze ab'e Kawempe baggweyo bwe bati nze nali namulaba dda nzize mugoberera Nalukoola ate ne ku front line yabaako wali nga giwunye mwenna mudda mabega we era oli amuvuganya mugamba gwe tuula wali tetukulinako genda kusooka nkuwa abantu b'ogenda okulabirako abazze bafuna obuzibu nga bw'olagako okitegedde mpuuga omujjukira ensobi n'ojolonga eri principal n'abagoberezi be ekiddirira kyekyo kati amagezi g'enkuwa gumiikirizaamu oba ojje ku bwa kansala liri pazo ekimulumbya saha kati bali balumba w'amaanyi bali bagambe wamma gwe omukola kandi pazo tayinaawo waaka just bamuleka anoonye ekyokulya nze abamubanja ebyenda siriiko nze sikubanja byenda byo nawuliddeyo omulala ayagala okukola ekivvuluwa ajja kuwulira oyo gw'ojja kulaba gwe ate watumanyiira dda lwaleero n'ojjayo wiini gwe okuliketovu nkeera kuvunna masebo neggula vite namugamba naawe nkugambye nze oyo najjayo wiini nkeera mu kibira n'ojjayo wiini gwe n'ofuna nkeera ku fangoni Alright, Dirius Media Koli ndine ghetto president omulonde the two Rastaman eddobozi lya ghetto kyali waabo mu ghetto mukwano gwabo mu ghetto kasola banga atunudde maaso what kasola banga kamera emutunuddemu omanya kamera etunudde mu ddobozi lya ghetto that's the ghetto president original Kabaya ku nsonga eza leero Kabaya kyekiriwo ndikirira it's been a long time wabadde mmanyi watya ate njanki naawe bamanyi bakubira essimu eno babaga gwe toddamu onkubira olina sooka kundabako nontiisatiisa mu maaso nentegera gwani antiisizza amayinja ogalina oteekeddwa okuntiisa kyogamba Kabaya enamba yange kweri ku YouTube kyogamba abantu buli muntu ankubire buli ayagala ankubira ngambe ti tomanyi era oyinza obutaboogera ebyo tubireke Dirius Media Koli ndine Kabaya we are back mukwano gwammwe Kabaya mubadde mumwetaaga ebbanga ddene tubale tumaze ndozo omwezi nga mulamba nga tushootinga buweza kakati Kabaya eggulo nabadde mu ghetto kyo mbadde situukako mu ghetto nkubulira alaali oyinza olowooza njakutwalako naye mundala njakyalako mu kisenyi natuuseeko mu ghetto ku gurawundi nabaddemu eri gye bayita Dirius Media ku gurawundi neetuukidde naye Kawempe kiki kyemwawa NRM kiki kyemwawa abantu okimanyi 98% bawagira Nuupu 98% si Kawempe wokka Uganda yonna kino kiri Uganda yonna okitegeera n'omwana omuto n'omukadde omuvubuka okitegedde omulalu buli omu bamatira national unity platform naye nze omukwano gwe nalabye Kawempe sikulabangako Kabaya natambudde nga mbuuza abantu ku muntu bangi beesataddemu mu interview zange naye buli muntu nabwe tuse ne mbabuuza nemwe ku kyawo temulinako beenaalemu ne baŋŋamba bakadde gye bali nga bataano banaatera okufa baluddeko nnyo ne ku bwerosi babaddeko emyaka nga 3 kakati kituufu abavubuka batuufu kyekiseera bakwate mu kintu era kyova ola Kyagulanyi agamba abakulembeze abavubuka abo oba olina obusobozi kintu weekiri kakati Kabaya natuuseeko ne mu ofiisi ya ono muyaaye waffe oba kyali waffe eyali muganda wa Segirinnya yali mukwano gwe ati owooluganda si muganda we nti bazaalibwa wamu naye omuntu wembeera ab'omukwano waliwo ekiseera kye mutuuka ne mufuuka abooluganda yatuuka n'omusiraamula
kakati olunaku lwa tutandikire ku kaadi kwennyini. Ku kaadi kwennyini. Oli mumativu n'ekyavudde mu kaadi ya NUP. Kituufu. Kyebakoze kituufu era buli omu akiraba nga kye kituufu. Bannayuganda bonna kye bali mu kwagala kati nti ne bw'aba Sseggona ajja kuyita wali. Bamubuuze naye ate luli wabeerawo wakola ki? N'eyali yajje kati kyekiriwo sigamba tebeekubirira bwe tuba tuddamu okulonda n'abaddeyo naye alina okudda wali. Kategedde bamubuuze wakola ki? Kubanga okomawo kakati engeri gy'okomawo kati ebisanja biri by'obaddeko ekisanja kiri tubuulire okitambuza otya ye ku gulawundi bagamba batya osanga tebakwagala. Kisoboka. So kati wasanyuka kye baakola kya debate kyetulinda naye ku balala kyekyo kyetwagala kyekyo. Nalukola okuyitawo wabadde mu mativu ayina enkizo ne bwe bataali mututtaawo nze nali namulaba dda nzize mugoberera Nalukola mumanyi kawempeyo wuwo mumanyi talina tabbu era mukulembeze ate munnamateeka rawundi atuuka ate ne ku front line yabaako wali nga giwunye yagendayo okitegedde wali ng'abantu bakyakubagana okgenda ku kooti y'amagye kanso Nalukola agenda okitegedde kati abantu bwe batyo tubeetaaga wankiza asobola. So Alex Luwemba ekituufu kyo akkirize oyo omuvubuka akkirize nti kintu kyabadde kiriya era ne ku gulawundi Kyagulanyi nga bwe yagambye tya ne ku gulawundi tulinayo akakiiko kali mu kukola keekenneenya okitegedde kati kitegeeza bo bafunye okwekenneenya okuva eri ne bagamba ono asaana kaadi ne bagimuwa. Anawulidde ng'abantu bagamba nti mwabadde mugaba akasente nga bagabira baani mugaba akasente mbu NUP bagiriisizza Nalukola yabawadde sente kati Nalukola alina sente mmeka azayinza okugula ewa Bobi Wine agule kaadi. Bobi Wine teri gwasaba sente wabula Bobi Wine kyova olaba tabiriimu yazze kubeebaza bonna bakulembeze nga bwe bajja n'oyo omuganda wa Ssejjiringa naye mukulembeze naye mu bakulembeze abo yabalaga nti era katusabe tulabe ani asaanidde ne Katonda nsonga nkulu nnyo era bigeze okuggwa nga tukiraba. Irios Media Kooli tukyali Kawempe waliyo by election kubanga Sseggirinya yafa ng'ekisanja tekiweddeeko so waliyo by election tekyaweza na mwaka naye guno nabaddeko ku ground Kabaaya abantu ekituufu omwana babadde abasinga bamwagala abamu baganye n'okujja mu kamera kati kola bwoti setwagala kunyumisa bintu bino nzomanyi nga babikaawa okitegedde nze nga babikaawa eddagala ndigaba zenzise wuwo anjagala funa okimanyize wenjewuwo mba njagala ndowoozayo toli mukyamu naawe kyewalabyeyo kakati okakasiza ddala ndi kyewalabyeyo kituufu omwana oyo w'amaanyi kakati ayita olukuŋŋaana mu Kawempe kubanga terujja kwetaaga ssente bamwagala agambe bugambi ffe tujja kukuba akalango wano nange ojja kujja ewange oŋŋambe langa omulenzi gy'ali olunaku bwe ruti ali ku kisaawe e Kawempe bannakawempe olw'okwagala obwenkanya nti kaadi yagabiddwa mu bukyamu nze nnina okuba omukulembeze ab'e Kawempe baggweyo bwe bati ekyo kyokka kitumala kiri bw'aba akigaana ng'awulira takikkiririzamu bannayuganda ogenda bagamba otya ddoogo kaba tekaweddeemu kati senga omwana yagamba kuba nabadde ewuwe n'agamba agenda beera ne press conference yabaddeyo erina beera lwakutaano yagitadde ku Monday senga omwana akeera ku makya n'agamba tya bino ebya kaadi bino biki ngenda kujja nga independent atatawaana na kukola press conference akolebwa ati wammanze nkuwadde amagezi genkuwa gaagano omuvubuka yita bantu ku kisaawe ne kamera zonna we zigenda okujja okitegedde
bino byagenda okwogera ng'abayisi abyogerere wali ng'abeekawempe bonna weebali okitegedde kijja kunyuma nnyo va mu kuyita ab'amawulire bantu 15 okitegedde yitira ddala abatuuze b'ekawempe bonna babeerewo kubanga bakwagala bino bintu byangu nnyo bw'ofunamu okwemulugunya genda wali obayite nze gambye nange ndi omu kwabo abagenda okutunula mu kamera ngambe ennaku z'omwezi bwe ziti ye Luwemba Luwemba wali eri ate kati wakyali budde ate tewakyali Kabaya kati senga ajjanga independent kati kambuuze ogambye tewakyali budde kati kifo ky'okuyita abantu b'ekawempe ayita ate b'amawulire anti agenda kutangaza kuba yagambye agenda yebuuze ku bantu be wamala okwebuuza ku bantu then akomewo ne answer kati amagezi era gemuwa bw'oba zzo basinkana ab'amawulire bagambe nze ngenda kugoberera na kanso Luyimbazi kyogenda okukola bw'oba ogenda okuba nga ofuna essanyu nga mu mutima gwo wakkiriza nakiri omanyi kyekisinga okuba ekyakabi n'oyatula ekintu bwe kityo ku mutima gwo ate ng'owulirira ddala kituufu ky'oyogera naawe ng'okiwulira nti tolimba kungulu oyogera naye nga ne ku mutima kwekiri vaayo ogambe ngenda kuwagira kanso na Lukoola era tugenda kunoonya akalulu mu kawempe paka kuwulira bubi usaawe nalina kudda buzira kyokka ky'olina okukola naye bw'ogeza n'okola ensobi n'ogamba nze nzija yogo ojja kuba weeyokyezza bye mbadde nkulabamu ate kati biba bikyuse okitegedde gwe era gwe nalabyeyo bangi abeesimbyewo ne Kalifa ali eyo ate oyo nange kati ate oyo bate kiki nini n'abantu mbagamba amazima kyogamba ne Big Eye gyali eyo Big Eye alina nsana ate yajja 226 kale ye Kabaya Bobi Wine mwamuwa akalulu lwaki bano abaana bo teri chance yaabwe atari gwe bamye chance kino ekintu bakireese mu lujjudde ate kati bwe babeera wali nga basoya ebibuuzo mu Buganda okitegedde ne bagaa tugenda kugaba ekyapa n'ennyumba era awangula bamuwa bwe ziba mpaka za Kolani era n'oyo bamuwa kakati n'ebino byabaddewo misana si kiro bano abaligambye nti akaadi bagitunda abo bali ku byabwe Dr. Besigye yamako Bobi Wine kaadi najjanga independent n'awangula kyogamba ono mwana ye tasobola kujjanga independent n'afuna kaadi kugambe gwe muvubuka Besigye ne banne balina kye batamanyi bali ne Bobi Wine naye tebamumanyi akati Bobi Wine teyajja wa Besigye kufuna kaadi oba mu kibiina kyonna okitegedde yajja kubakema bukemi ng'akimanyi tebajja gimuwa olw'ensonga bamumanya asiiwa naawe musajja oyo musajja agamba mawu n'agamba agenze ne fulawa gaalowe bafumbiddwa ewa mwami Museveni baye bagende n'aganze sigenda nammwe musajja oyo ate gundi Siranda tewamulaba kati Siranda ali eri ye Luyimbazi kyoga teyalina nkizo naye yalina enkizo egenda wali ne bamuwa akafu naye Luyimbazi omulabirawo nga ye freedom fighter okitegedde ye freedom fighter amanyi kye twagala amanyi abantu kye beetaaga naye yennyini amanyi kyayagala Darius Media Kabaya tokuba nnyo muntu wamwe kubanga ayinza okukomawo ng'agenda kujjanga kati kitegeeza gwe advice gy'omuwalinde 226 alindemu nabazitaba 226 ayinza okulinda era emyaka emirala 5 bwe kibanga kisoboka asobola okujja ku bifo ebirala yafuzeeko ku kifo ekirala kyonna awo ajje ku bwa kansala jangu ku bwa kansala tusooke tulabe era n'abantu abasinga mu kawempe we nakoze abasinga badde bamuwagira ajje ku bwa kansala bamugambye koma ku bwa kansala abamu naawe ate osesa kati ate omaze
ekintu n'okitta wagambye bamwagala nnyo ati bamwagala naye abamu bagambye nti ffe Bobi Wine kyalisazeewo Kyagulanyi oba ekibiina kya NUP tetukiwakanya ffe tugenda n'ekyo ekyo kyennyini kyeŋŋambye nange ajje ku bwa kansala alinde bw'aba naye nedda ono omusajja kanso tuzze tumulaba okitegedde noono tuzze tumulaba ng'abeera ne Ssejjirinya avaayo okwogera asitula eddoboozi okitegedde alumba ne Ssejjirinya naye waliwo era levo gy'olaba nti ate ono ye ali biralamu yakkirize nti ye akyabulamu akati jangu ku bwa kansala oba olindeko ne bw'ajja ku bwa kansala abantu b'e Kawempe mwenna mudda mabegawe era oli amuvuganya mugamba gwe tuula wali tetukulinako Kabaya microphone yino njagala oyiseemu eddoboozi oyogere omubuulirire ensobi gy'ayinza okukola nga zze nga independent kyekiyinza otuukawo senga ajja nga independent era kyekyalina okukola ku ssaawa eno n'akasindalo kakano Kabaya njagala omubuulirire bino kambi musindikira ebigambo abiwulire ngenda kusooka nkuwa abantu b'ogenda okulabirako abazze bafuna obuzibu nga bw'olagako okitegedde Mpuuga omujjukira Mpuuga abadde musajja wa kitiibwa nnyo byagenda okuggwa ng'agenze kuggulawo kibiina kye omanye ebiri mu kibiina eyo ne Masaka n'ekubwa chairman tebayinza kumuwa ero si wano kakati bwanika okitegedde gwe buli lwokola ensobi n'ojolonga eri principal n'abagoberezi be ekiddirira kyekyo kati amagezi g'enkuwa gumiikirizaamu oba ojje ku bwa kansala era bw'abazze ku bwa kansala naffe n'ekikopo tugenda kikuba nga tukitunuza eyo okitegedde then olinderindemu tomanya olujja naye bw'okola ensobi n'okola ensobi eyo nga bwe bakugamba abo tebakwagala abo tebakwagala abakwagala ffe tugamba bino tebimumala ebyo Rios Media Koli kakati kugenda ku gunji eddako eya King Saha ng'ali ne lipazo tawo lw'amaanyi nno ate nalwo ekirunkumbuusisizzaako lwayingiddemu politics nti bagamba abamu nti lipazo alumba King Saha kubanga eri atumibwa bakkenzo mukiri ekibiina kyabwe ekyagundi kya federation obuzibu bwava Kabaya bwava ku kivulu kya King Saha lwaki Kabaya abayimbi abamu mu NUP temwagala bayirawo mubiri ng'abalala mbumulinamu ebyana n'abaana ekintu bakimanyi tulina olutalo lwe tuliko nabo tebatuyirawo mubiri fenaffe tuyirawo omuntu omubiri nga tumulaba alinaffe okitegedde alinaffe kubanga tuzze tubayita bano abaami singa twegatta singa twategula dde omusajja kati liri pazo oyo mulaba bambi bamuleke anoonya bibye okitegeera abo abaana tubaleke kati waliwo ebintu bye ngenda ntunuulira kati nalabye nalaba Sayimo omunene w'e Kampala nga bamutaddeko akabeera bannayuganda okitegedde nyate Sayimo nze bwe mumanyi ate bano abamulika ate bosi bwe bamumanyi nze ate kyankola bubi okuba nti bamuyisaamu eggaali Sayimo okitegedde waliwo ebintu nga byo bitunuulira n'okireka nti kati bw'otunuulira liri pazo anoonya kyakulya okitegeera already tamalaako kati ogenda okutunulamu sajja ono andibbize kalirabayo ogenda okutunuulira Sayimo gy'akolera nga bakukyaza ku TV eri nga si Sayimo yagambye naye ng'eyakukyazizza si yagambye olutuuka wali nga bagamba toyogera ku linnya lya gundi okitegedde toyogera bwoti ogenda olaba nga bakola tetujja muwa mulimu okitegedde bwe banaamugoba ku mulimu Sayimo tetuyina mulimu bambi n'omuleka n'omuleka naye nga bw'omusinkana nga ye naye akwaniriza Kabaya n'asanyuka bulungi nnyo kubanga okola kyatasobola kukola ye wakyogerera wali
nga kaweddemu osanga yali agadde okyogera simwesse akati nze naalisabye giriri pazo tayinaawo waaka just bamuleka anoonye ekyokulya ali oyo tumute tetuyina makulu n'oyo olede talina nakyagattako abo tebalina kye bagattako kyabalema okugattako oli bakigatteko kati ffe tuyiseewo mu myaka 4-5 kati tugenda mu kulonda okitegedde n'ekuluutu eri tebwatubeereramu era bwatulekera era bwe twalaba ekkololo nga buyimba kati luutu ena ate bunaatuyamba era butuzoganya bali babulabe babuwe naye ku luno yabuuse tagaba ku luno agamba kipendalo nja kutegula buteguzi naye n'omala otegula kati liri pazo ekimulumbya saha kati bali balumba w'amaanyi bali bagambe wammaggwa omukola kandi kyekizze kibasasuza okitegedde ekizze kibasasuza bano bwe balabayo ow'amaanyi bwe balumba kati bali ababawa sente ne bagamba oyo kamutu kakkanyizeeko oyo omuyimbi yenna ayina genda nakawuka mu lubiri okitegedde nange ndi mu kuteekawo embeera yange nti abakubi b'ebikonde nammwe mujje wali okitegedde kubanga mbakubira ekikopo era ne kigguka mujje wano okitegedde abayimbi omusipi baaguleeta wano gwolooza lwaki tegwasookera ku fangoni gye yava era gwajja wano nateete nazo geto zange okitegedde bonna bantu bange kakati abo mubaleke kingisa atamala budde n'oli oli mulabemu oyo kati oyo omululu gwalina oyo omulaba n'emimwa yenna ayina omululu buli kimu ayina omululu ebiseera byensinza okukalaba kajja kayombera sente oyo toleeta oyo muleke ekituufu ky'obutuufu pazo naawe oyo yasooka n'abeebaza bamujjanjaba covid mu ddwaliro ly'amajjewwa era bwe yavaayo bye yeebaza twabiraba eno tulina akaliro ko keebaza abaana lwaki baba mubanja ebyenda mu internet aza abamubanja ebyenda siriiko nze sikubanja byenda byo naye bano abatumanyira baali badde batunuulira bannaabwe wawe bali buli yatumanyira aliwa buli akavaayo ne kakola statement mbukubalire obumanyi obungi kati buweze tetukyabulaba nako waliwo nze bwenzijukira na bujjukizi neŋŋamba oba kati gundi oba White Benda yabulira wa ng'ekituufu tosobola ne Christmas saalabako gye bamulanga n'obuuza oba kati Kagulu ne Dofisa kaliwa nga tokalabako naye nange nga mmwe mutumanyira bebe kulu aliwo kabakazinira wa akazinira ewuwe ne bawalabe ffe tetwagala ensi nyeevu bano abaana balina omumanyi ensi nyeevu nawuliddeyo omulala ayagala okukola ekivvuluwa ajja kuwulira oyo ojja kuwulira ggwe bajje ffe weetuli tujja bawagira mulange wamutegedde oyo tetujja kwogerako kati naye komale kukonfaminga bulungi ogambe ya kiriya tumanye venu gyeri gojja kulaba gwe ate watumanyira dda lwaleero nojjayo wiini gwe nze wendi neggula vite namugamba naawe nkugambye nze oyo najjayo wiini nkeera mu kibira nojjayo wiini gwe nofuna nkeera ku fangoni kankwogera oyo naafuna wiini kukuliketovu nkeera kuvunna masebo tompita munange oba bugobi naye nzijja ninga ate tosobola tekisobola baawo tekisoboka gwe tosobola ate gwe omanyidde nnyo abantu n'okatagga n'omanyira n'okuba naawe ffe weetuli tulinze Erios Media bigambo bya Kabaaya ennaku z'omwezi 20 ugende cricket over mu Agiralian Skin
abawagizi be mpita abawagizi be Kabaya bagende enaku z'omwezi 21 bagire Alien Skin show bayagitadde ku kyebiri I think so show yake iri ku kyebiri fa bamawulire tetugendayo kuba nasose kuwulira Africana babagobyeyo baganye lwaki babagobye ekyo kye batatuganye bategedde bali bamanyi tebesembereza nokitegedde empisa zaabwe kati bali abo bebononedde ddala abayaya kakati kuli Katovu ono yali yabala ng'amanyi abali bamayirungi bangi bo bangi naye mu 100 mubaamu abaalobanga 6 ana bategeera nokitegedde ana bategeera ate abasinga tebaba na ssente baba mukuba kerere nebbali okitegedde kakati katulaba abategeera abanajja abanajja okujjako naawe ng'okutte Bayibuli n'olayira kati wano nno walina okulayirira kati bw'otalayira teri kirungi kigenda kwogerebwako. News Media oyo Ghetto President Al Kabaya mutadde tujja kukomawo ngenda kukomawo ne programu y'abakadaama nga basomesa ebyo kulunda kuzimba ng'okomyewo wano Kabaya nalaba abantu eyo program bajagala nnyo ng'okibasomesa ku TV yo abayisizaamuko ku mutimbagano gwa abantu bajagala nnyo bajagala ne ku YouTube era ogenda kuba bayambye kubanga lwenaakomawo olunaku olulala gye tugenda okukola yokka sigenda komawo na bino kuba bino biraba bino byakuwuliriza buuliza tebituyamba nnyo okusoma tekubaamu nnyo kale biina we biyambira bibaamuko kubiyamba naye tebisinga ate biri so tujja kukomawo Kadaama ng'ovudde ebweru Kabaya ajja kukunyumiza kiki osobola okutandika ozimba nnyumba z'abapangisa ozimba yakusulamu enkoko abaagala okulunda enkoko ogire eno bweti oba ogire eno enkoko bweti oba otukola otya okola otya binaona ajja bibayitiramu next time catch me live News Media nga nne Kabaya.